nengo okoze nnyo magana mwana olumbe luntulugunya Bobi kiki jukira okuvala namenyeka guno omukono oba oyinamu embwa naye nga lwakiriza naye bangawa mu birimba ate kwenzikiririza bakeberawo abantu abawera 1,700 ne bagamba mbu ababiri be balwadde naye nga ddala kusirimu alyebusa abalawana abantu batano begatono neddemu. Okay, kale lunaku lwa Sunday tutandise ne maganda wa Bobi Wine musajja alifana ennyo naye nga we luli olwa Sunday muzikirize nsooke mbategeeze nti Sammy the Mighty Family kati yafuuse Pastor Sam Okanya yaguddewo church okuva mu bwa comedian na biki Sammy Ekanya yaguddewo church. Kale amaziga mu Kampala wakati abaana bagasumuluddemu luyimba ogenda beera ng'oluwulira tugenda kubeera nga tulukuwa. Waliwo memba wa NRM avuddeyo n'agamba nti ndowooza Kyagulanyi yajja mu byobufuzi nga tategedde mugaso na muwendo gwa byabufuzi yagwamu bigwe yeetaaga okuddayo ayiga ebyobufuzi we babikwata alyoka ajje afaananeko nga Mwami Museveni. Anenya Kyagulanyi ku bigambo byayogedde mu Summit Geneva, Switzerland. Omwami tumulina ogenda wulira ebigambo bye. So nga ate waliwo agamba nti bonna abakuba jjejjerebu mu NRM Bobi Wine n'asalawo kulya ssente n'ateera Mwami Museveni ddiiru ku mmeeza nti eno lisiti y'abantu 2 baabano njagala obagobe nze nkweyungeko. Otandikirawo okuwulira gwe Nabbanja engeri gy'owangulamu akalulu tetwabitegeera osanga bamuggyeko babagoberawo. Kakati naye tugenda muwulira Honorable Goleth Namugga avuddeyo n'alumbagana Munyagwa mugaati gwa bata. Munyagwa abadde yeegulidde nnyo erinnya mu kaseera kano okulumba Kyagulanyi naye Namuggaze n'abaako amagezi gamuwa n'ebigambo byendowooza nti bya magezi. Tugenda beera nga tutuukawo. Mu ngeri emu Joel Ssenyonyi yalabiseeko mu Parliament ey'e Namibia ne waliyo ba NRM propagandist abavuddeyo ne bagamba mbu kati mbu bano bavuganya gavumenti baagaana okutambula mu ntuula za Parliament ez'eggulu okuteeseza eggwanga mu region bagenze Namibia. Ngenda kwanukula eyakoze statement eyo tofaayo Joel ayinza obutakuddamu ngenda kwanukula nze. Mu ngeri y'emu Minister Okello Oryem agamba bannayuganda abagenda emitala w'amayanja okunoonya obulamu kyekibatwala. Wano babagambyeko ti gavumenti ebalemereddwa. Tuyina ettaka eggimu eddene eringi lwaki temusigala ne mulima emirimu gimala wano. Minister Okello Oryem naye tumuyina. Tulina omukyala Lisa Chesney. Mukyala oyo kigambibwa mbu mpaji nnene eyambako Mwami Museveni eyo mawanga g'e Bulaaya okulongoosa erinnya. Waliwo ebintu ebimu bye twongedde okutegeera bye njagala okugabana nammwe. Tubadde tetumanyi nti tulina baambasada nga ambasada wa Uganda naye nga muzungu, nga si Munnayuganda naye nga ambasada wa Uganda.
Kyagulanyi olyoka nojja. Waliwo omukyala wano ayanukudde Minisita Okello Oryem. Naye tugenda beera nga tumukuwa so nga ate waliwo amawulire agatali malungi. Abantu babiri kikakasiddwa ab'ebyokwerinda nti bo bafudde. Nsonga ki? Ebyo byonna tugenda birawa mu mboozi gye twolekedde akaseera kano. Nzikiriza gwe ssebo ne nnyabo nkole mbwe nti nzije tutandikiraawo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Abantu batuli bubi ku byange tubeere. Mr. President, essanyu tewali. Ebigambo byange ebisinga obungi njagala kusisinkana mbikugambe maaso ku maaso. Tukoye olwaleero okuwandiika ebbaluwa. Mr. President nedda. Naye nzize ne maama sookoondeko obunyiivu bungi. CCM abala okutugobera embwa zino. Naye ffe mwanditulese ffe twabalondanga. Mugenda kukiwulira nga twabagambanga. CCM sonyiwa nze ndi NRM. Bamala okukozesa ffe twakugambanga. Kale mutwaziza nnyo okungoba ku nguudo. Genda okabire nnyo ffe totuwogganira. Bantu mmwe nabawagiranga nabawa akalulu. Kati nga tonnaba newuwo bajja bagobayo. Bantu mmwe siri basonyiwa mbanyigidde. Protectinga gaini ffe twakugambanga. Tuyisiza bubi nnyo. Saawa zino tuli mu maaso g'abalabe baffe tuswala. Twabadde nga tunyonyeza Miss Kabanda akalulu. Saawa zino omwana wange tanamalayo na school fees. Naye obulumi bw'empulira amaziga mangi kulaba ngunze gwe bali mu kugobaganya ate nga twabadde tumubeererawo ng'atusuubiza nguffe tujja kubeerawo mpaka nga tumuwadde akalulu. Mwami Museveni ye mwennyini mu Kampala sobodde okukomyawo erinnya lye nga bwe kisoboka naye kulaba saawa zino ffe ababadde bamusemberedde nga tukomyawo erinnya lye ffe abali mu kubonaabona kati bannange Uganda tulagawa. Mbanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza abatuttaakadde ne mugendako mu ekereziya ne mutendereza omutonzi. Mwebale kutuukayo, mwebale kubeera nga mujjukidde nti waggulu wammwe waliyo omusukkulumu. Waggulu wammwe waliyo akola ebyamagero, waliyo akola ebyensusso, era waliyo oyo kabaka w'abakabaka eyabamba eggulu eryo okutali mpagi n'oyo ayoleka amaanyi ge mu butaliiwo. Kakati tutandikire ndowooza ddala nga bwe luli olunaku olw'Essande. Tutandike ne Sam Okanya, ye Sami wa the Might family. Sam Okanya, surprisingly, kunze yagguddewo church. Church eno ebadde eddukanyizibwa maama we. Kakati Sami the Might family gwe mubadde mumanyi. Mukadde kano ye Pastor Sam Ekanya oba Okanya. Soko tuwe Sam. Wano jange abandaba abalokole n'abatali balokole amanya gange bampita Musumba Okanya Sam kulwa Emmaus Ministry International mbalamusizaako mu linnya lya Kitaffe Katonda mwena nziza okwebaza lunaku lw'eggulo nabaddeko ku page ya Kabata nziza okwebaza Kabata yandeese ku live ye netunyumyamu ne wabaawo omukyala simanyi na mu ggwanga mwali naye omukyala ono Sam Ekanya oba Okanya yaguddewo church. Era mukadde kano ali mu kuzimba church. Okuva mu comedy paka mu Axarius life, from there to jail, from jail to Omusumba, Pastor Okanya.
you know, siri mukuseka nti naye Bible egamba nti abakooye mujje gyendi nange n'abawummuza. Naye ndowooza n'ebintu bino eby'obusumba bibeeremuko ku oba interview. Otherwise, Sam tukusabira bisima in your new journey. Olugendo lwotandise. Move nungi eno. Move gyakoze nungi. Taddukidde mu ssabo. Addukidde eri Katonda. Badde ndaba mu comment nga bagana naye wannaye tulabye ne ba pastor. Kati ne Sam agenda fuuka pastor. Kituufu beerabidde nti olwedde musumba. Kakati nze nsanyuseeko kimu nti taddukidde mu ssabo. Taddukidde mu masabo. Addukidde eri Mukama Katonda. Weewaawo tumusabira bisima mu lugendo lwo olujja lwatandise oba lweyatandise. Naye nanja kusaba ebintu bino oba bibeemu interview oba abantu basooke babeeko gye bagenda babeeko. You know, eddiini endala tosobola kuva eri buvi n'oteekawo ekereziya oba okitegeera. Tosobola kuva eri mu bbanga nti nze ndi mugagga nnyo ndi muvundu omuzikiti. Bina process. So anyway, gega mawulire amalungi okuva eri ewa Sam oba Sami. Tuveeyo, but nandyagadde owulira ku ndowooza ya about olugendo olupya luno olwa Sam ekanya, olwa Sami the Mighty Family. So nandyagadde okufuna ku ndowoozayo. Tuveeyo tugende mu byaffe. Kakati waliwo omwami wa NRM. Omwami oyo gwolengera. Omwami oyo avuddeyo n'abako ebigambo byagamba oba byayolekeza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sekulwise nve mu luloddo kansooke mukuwe mutuwe. Abamu politics bamuyingiramu nga tebamumanyi. Kiringa makaago bwegamala okukulemanga bugamba nti kampite n'ebantu akole ki anyambeko gwega kulemedde. You see, leadership is not ekintu ekiri awo ekyokusaagiramu ekyokuzannya. Era kyovola President abaala yayogera ebbanga erisinga nti abantu abaddukira mu bazungu okunoonyayo obuyambi n'okwogerera amafuukoli be balabe b'ensi rino. Omuzungu tolina kyomugamba kyakwetaagako omunnyonnyola akuyamba eki. Eyandibadde amuyamba be bantu abali wano mu Uganda abandi muwadde akalulu ne basanga is wanting. That's why nibwabeera ajja nga ajja time n'abulira abantu bamutunulira bamulaba bulabi. Tebamutwalamu tebamubalamu kintu kiri awo nti alina kyayinza okugusa oba kyayinza okutambuza. Kati okuddukira mu bazungu bajje bakole ki? Batugambe bamulonde bamugambe bamulonde akole ki? I think politics tuleke kumusaagiramu kuba decisions ezikolebwa nga oli mukulembeze za affecting eggwanga nebyoyogera byennyini osooka n'obiwenga n'obiraba kigenda kuyamba ggwanga oba kigenda kulinnyika. Nze ndowooza nti abamu ebyobufuzi bamale kubibangukamu babyetegereze bulungi kubanga bw'obeera nga oli munnayuganda n'ofulumya obwera ate n'ojolonga ensi mw'ova obeera nga nannyini kigwa yakiweebuula. Waliwo ebintu byoteeka okwogerera mu Uganda ate waliwo n'ebintu byoteeka okwogerera ebweru kuba ne bw'oba oyagala eggwanga lino liba liryo mw'oba ova naye bw'omala okulyonoona kati ate gwe oba onodda ofuge ki? Njagala nsooke nzikiriziganye n'omwami ono. Eggwanga liryo toteekeddwa kwogera bigambo biyinza disaanyaawo
omwami ono mutuufu bw'abanga akyogera mwoyo gwa ggwanga omwami ono mutuufu 100%. Naye twagala tufune Uganda mu perspective entuufu. Kakati njagala tutandike nti omwami ono alinga nenya Kyagulanyi oba agamba nti Kyagulanyi eggwanga lino alyesigamiza nnyo ku foreign power oba ku maanyi g'abazungu. Awo njagala tuddeyo twebuuze nti omwami ono asoose ne yeebuuza lwaki mwami Museveni ye yatuuka n'okukyusa ku mannya ne yeetuuma Kasimu. Lwaki nga banoonya obuyinza twafunamu ba Saddam Bantariza? Lwaki twafunamu Salim Saleh? Kino kinnyonnyola nti baali beetaaga obuyambi okuva e Saudi awo oba mu Middle East awo. Kyali kibeetaagisa n'amannya okwetuuma bafune ku support. Mu lupapula olumu mwami Museveni ng'ayogerako n'omukutu ndowooza gwali gw'e Bungereza yategeeza nti asaba abazungu balekerawo okuwa Obote obuyambi. Mu lupapula olwo yali yeemulugunya ng'agamba nti obeera otya pulezidenti ng'olina emmotoka zikutambulirako ziyina n'emizinga gikyuka bwe giti? Obeera otya pulezidenti ng'otambulira mu konvoyi ya mmotoka 16? Bino yali abyogera mu lupapula olumu e Bungereza. Njagala era tujjukire nti mu bantu bonna abaafa mwami Museveni okununula eggwanga lino tekwaliko wa famire. Baali Bulaaya. Mwami Museveni okukwata ano yayambibwako foreign powers okulaba nga akuba ekigwo gavumenti eyaliwo nga yambibwako abaawano kw'ossa ne Kabaka Mutebi owookubiri aliko. Ekyo tukiteeka ebbali. Kyagulanyi kyali mu kukola nti owaaye bwe kibanga gye wajja amaanyi gye neetaaga okugenda kakati ntuuseeyo. Ono bw'abanga tatya nti omusajja atuuse eri abo abasalawo ku buyinza tamanyi kyayogera. Kakati eyo tuveeyo tujje ku nsonga endala. Ensonga endala gy'ayogeddeko nti lino eggwanga liryo. Bw'ona ayogera ebikikinika oba ebigambo ebirabika ng'ebirisaanyaawo onaakulembera ki onaafuga ki? Then era we njagala tuddeyo tutunuulire onaafuga ki? Then tubuuze tusigazza ki nga bannayuganda? Tudde mu constitution. Tumanyi nti constitution eragira obukulembeze okukyuka buli luvannyuma lwa myaka 5. Mukama w'oyo yakwata akakawayiro n'akajjamu. Ogwo omukisa tegukyaliwo. Ebisanja nti tukoma ku 2. Mukama w'oyo akakawayiro yakajjamu. Omuntu n'asigala n'essuubi nti kale emyaka gibeera 75 mu ofiisi omukulu ajja kuba afulumye. Ebisanja kale naye ajja kuba afulumye. Ebisanja n'abijjako ekkomo. Mukama w'oyo ayogera. Munnayuganda omulala asigazza ki? Bw'abanga tewakyali bisanja ebyandigambye nti mwami Museveni ebisanja biweddeyo akomaawo tebikyaliwo. Emyaka gye gyandimukutte ekirala nagyo bagijjako ekkomo. Oyo agamba mukama we ng'ajja yagamba ekizibu kya Africa be bakulembeze abeeremeza mu buyinza tuli myaka 4 mugumu kati omu yatufuga. Omukisa gw'engombe egamba nti
emiti emito gye gigumiza ekibira mwe abato mmwe bakulembeze ab'enkya njagala twogere. Mwami Museveni ajja mu buyinza ng'ali mu myaka 43 awo. Kyagulanyi ali mu myaka 44 omugamba nti tasobola era talina kyamanyi. Ng'abantu abaazaalibwa nga Museveni yakawamba leero baweza emyaka 4 mugumu. Neera mubaga tebategeera. Omuntu omu yafuga eggwanga. Bwe kibanga si kirwadde kye kitulya mu Uganda abantu abamu. Twawukanira ddala n'entegeera zaffe. Mbumpimpi ono akulaga nti omuntu asobola okukulembera eggwanga lino ye mwami Museveni yekka. Naye bw'oddayo emabega gye nasookedde yajjawa okufuna obuyinza. Sapooti yavaawa. Byennyini nnyini. Kyagulanyi byali mu kkola leero mwami Museveni bye yakola. Byennyini. Enjawulo eri emu Kyagulanyi gyali mu kkola nti ebintu abitaddemu ebisoko. Nti abivugira ku level ya intaneti. Nti biwulikika nnyo ne biwaawaala n'omuntu wa wansi asembayo komona abitegeera kati. Luli byali by'abakungu ba elites batwasoma b'amataayi leero osanga omwana ku street ng'akunnyonnyola ensonga n'osiriikirira. Kino kyeraliikiriza abali mu buyinza kubanga ensi yali yakuumibwa emabega mu butamanya. Nga tolina kumanya bw'okulemberwa. Ate nga Constitution ekugamba oteekeddwa okubeera ng'omanyi bw'okulemberwa. Abakulembeze baffe bo babadde nga batukuumira mu butamanya butya bwe tukulemberwa. Nakusalawo tulina kukulemberwa tutya. Then steps zino Kyagulanyi zaasimbula. Njagala okkiriza ogaane. Ze zimu ku step ezisimbula emirandiro egikutte naddala abakulembeze abeeremeza mu buyinza. Level esukka ku kutunuulira akalulu. Esukka ku kuva mu kalulu ogende mu kooti. Kisukka ku kutunuulira mwami Museveni ng'omuntu n'otunuulira ina person mu ye nga mwami Museveni. Oyo omuntu amuli munda kubanga kungulu akuwa kifaananyi kirala munda n'aba n'omuntu omulala oyo atufuza emyaka 4. Nenga buli kaseera ono w'okungulu abagamba kati gino gye gisembayo. Ne mukuba enduulu omusajja tumuwe gwe gusembayo. Ow'omunda agamba bano abasiru tebamanyi kibalo kyange. Kati oteekeddwa okudiiringa n'oyo ow'omunda abalala gwe batalaba ku feesi. Kubanga waliwo abajja naga president yagambye kino kye kisanja ekisembayo. Ye nga mumativu nti president bw'atyo bw'agambye. Oteekeddwa okubeera ng'osobola okutunula emabega wa president okuggyayo oyo omuntu omulala amulimu. Oba ntegeerekeka. Amulimu agamba nja bafuga emyaka 10. Waliwo yatunula obutuuzi naga president yagambye kino kye kisanja ekisembayo bambi tukimuwa agende. Ebyo. So, omwami ono tukkirize Kyagulanyi atambulira mu footsteps eza mwami Museveni we yayita okukwata obuyinza. Enjawulo eri ku Kyagulanyi nti ebintu bino abifudde nnyo ebya bulijjo n'omuntu ow'omu nnimiro eri wansi ekabula mayido asobola leero okutambula n'annyonnyola era n'akyalenjinga omukulembeze ku kyalo. Nti kati bifuuse buli omu mumanyi. Tebikyali biri nti tujja kulinda bannayo omuntu ajja atunnyonnyole. Ebyo level yagijjawo. Kati bw'oba onenya Kyagulanyi olwaleero nga byayogera mutuuse ku serigamba nti ayolekedde okugulwako ogw'okulya mu nsi olukwe. Nenga those are the same words mwami Museveni ze yakozesanga mu kalulu. Naye yali mutuufu. Ono mukyamu. Lwaki kiri bwe kiti nti omuntu buli wabeera mu buyinza era abasetinga ebisanja baali bagezi nti omuntu bw'ajja emyaka 5 aba
mukutereza nga tandetereza emyaka 10 n'abako byatandika okutereza agenda okwagala okulowooza okwenyweza mbuyinza nga bamuyisaawo ebisanja byo biweddeko naye omuntu buli wajja n'abeera ekisanja kimu n'akwata ekyokubiri ekyokusatu aba atandise okuzimba emirandira mu bitongole saabakolera ebitongole abamuwulira nga ye ng'ajja kkuba entoli gw'okole kyayagala bw'aweza emyaka 2 atandika okuva mu mikono gy'abannansi amateeka aba agavuddeko ensi n'atandika gyefugira ku ndowooza ye bw'ayingira 25 aba takyafugika asigala kimu kukola ba ally kunoonya mikwano egisobola omukuumira mu buyinza interest zammwe ng'abantu aba takyazeetaaga now kakino kye tuliko naye olwedde abamulya mu ngalo babeerawo okudifendinga babeerawo okugamba nedda ono ye mutuufu eggwanga bwe tugira bwe tirijja ggwa mu matigga leka mbuuze ekibuuzo singa Uganda leero efuna obuzibu olwaleero ani gw'oyinza okunenya ku buzibu buno kino bannaye njagala tukitegeere bulungi singa Uganda evaamu n'efuna obuzibu ekyo kye tutaagala tetwagala yadde kijje naye singa efuna obuzibu whom to blame omuntu yajja n'aga nti okweremeza mu buyinza kikola kya butali bugunjufu nona azze n'ateekawo ekibbuli ani abeera omutuufu so mpanye ekizampo ya Libya omuntu yenna akeera n'anenya abazungu nze ndowooza oli mukyamu Libya kyekyali ekizibu kyali Gaddafi kyekyali ekizibu kya Libya bw'oba okimanyi nti okulwa mu buyinza kibi lwaki tojja n'oweereza eggwanga n'otambula n'ogenda kwata eggwanga liweereze tambula genda omulala gye setting embeera tulowooze singa mwami Museveni entebe eno yagikwata naga 26 yiyo Besigye gwe singa omanye emizira gye tukubira mwami Museveni leero singa buli nsobi ekolebwa munnabyabufuzi nga tugiroopa singa kyakulabirako ne Besigye singa gyayitako dda Kyagulanyi jangu nawe weereza emyaka gye 5 oba 10 vaawo singa tulina ba ex-president nga basinkana Kabaga ku mikolo emikulu ekololo n'olaba bazze okulayiza gundi mwami Museveni najja Dr. Besigye najja okitegeera ba ex-president ne tumanya eggwanga lirina assets zaayo zezirina okukuuma zeezo ne kati muntu ogwo olinga eggwanga litabanguka akugamba nedda abaali tabangudde be babi ono abaddeko ye mulungi entalo ffe tuzenoonyeza bw'oba tozaagala wummula tuve ku nsonga eyo bwe tuba nga tugitadde ebbali nja kusaba onzikirize tufune Honorable Gorethi Namuga ku Mubaraka Munyagwa Serunga Mugati gwa bata mutuwe njagala okutegeeza level Kyagulanyi gyatutuusizzaako tuligitutuusaako era tulituukawo Katonda bw'awa omuntu ekisa kikkirize Kyagulanyi from the ghetto to somebody important in this country platform gyatuuseeko gwe gyokwezaako okuwabula kulungi naye okuwabula kwamwe tekuva mu kwagala muwabuza busungu kubanga omuvubuka yabatwalako space temugitwala ng'eyatwala space kozesa omukisa ogwo gwataddewo kale gwe omugeze ennyo leverage on that okujja kwa Kyagulanyi kulina bangi abakufuniddeko bye bafunye naye nga bakufunirako obwo gwe basuubira nti basobola omulengeza we all know to fenafena tetwetaaga kuba balungi nga bwe mulowooza okugatta ettafaali ku ggwanga kyova olaba ebiseera ebisinga mu mugamba nti omwavu yakubira omugagga pulaani omwavu akubira omugagga pulaani
inze sikkiririza mu muntu yenna asinziira wasinzidde ku situulu ye n'atandika okukkakkanya abantu abeewaddeyo. Actually tewali opposition yali eyuyiza gavumenti ya Mwami Museveni mu myaka 4 ng'ekiseera kya Kyagulanyi. Yensonga lwaki buli tool buli kyakulwanyisa kyonna ekiri available kijiddwayo bajje buli kyakulwanyisa mu sitoowa. Yensonga lwaki muvudde mu kye bayita akalulu ne mudda mu lutalo, from commercialization to militarization. Twali tutuuse ddi awo. Tetwagala nnyo kukkakkanya bannaffe. Naye bw'otunuulira mu kalulu akawedde, competition okuvuganya kwali wakati w'abantu babiri. President Kyagulanyi, president w'abantu, ne Mwami Museveni. Ako ke kaali akalulu. That is why abakulembeze baffe mu nama abalaba ngoli tawezeza na 1%. Mwami Munyagwa tonyoomanga ddoboozi ly'abantu. Bannayuganda abakera ku makyane batiikinga Kyagulanyi okumuwa akalulu akamuwanguza n'atalangirirwa. Tobayisanga mu maaso. Era njagala okubasaba dear fellow Ugandans bana abantu tubamalirako obudde. Bagenda tulengeza tetulina kye tutegeeza. Okay, kale ye Gorethi na Muga eri Munyagwa n'abafaanana n'abalina endowooza nga eya Munyagwa. Away from that side, simanyi abamu ku bantu ba NRM abawagizi ne bammemba ne baani mupimirawo amaanyi ga Kyagulanyi. Bwe kiba nga basobola okuteekamu ssente zonna buli muwendo nga bagutaddemu basuule Kyagulanyi n'agaana. Njagala weebuuze singa ku ssente Mwami Museveni ne banne ze basaasaanyiza mu kusuula Kyagulanyi ne NUP, singa Kyagulanyi akyuka bw'ati n'agamba Mwami Museveni ssebo nzize ne lisiti eno ogiraba eriko abantu 200 sibaagala mu ofiisi tukole ffenna. Mumulowooza muyinza osigaza emirimu? Mulowooza musobola osigaza emirimu? Kuba mwenna temuli wathe muwendo gwa Kyagulanyi. Temuli wathe yadde n'akatono omuwendo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sente abasinga kummwe Museveni z'aboonooneramu aziboonooneramu kuba mu musuubiza okusobola okutaayiza Kyagulanyi, both in government ne mu opposition. Singa omanyi abantu bameka abalina emirimu mu gavumenti olwa Kyagulanyi, abamu kummwe mwandibadde musirika nti kyemuzannyirako kibazimbidde amayumba, kibaweereredde abaana, mufunye emirimu, muvuza amamotoka, mukumuvumirira. Soko tuweeko katambi ka munna NRM oyo, then tuveeyo. Bwayina tukolera ekintu. It's about to go down. Bani batayagala kulaba mu Uganda. God have mercy upon us. Sawa zino Bobi Wine na kubira Yoweri Kaguta Museveni agamba gundi ng'abantu 2 kuva ku cabinet nama ba emupa bawangula ba NRM naga sibagala. Ayaya koti zitura sawa munana gw'ekiro nogera kola unabakoba na Karuru yakayita wabi to nora nabanja Karuru ikusinzira ku mateeka nga bwe gali nabanja yayita wali bwa okitegereje kubanga wadde NRM twawangula ngenda masoro okuchana titusobola kukola watali
opposition oba oludo oluwabula government so luwakanya oluwabula government kubanga president wangu omulungi Yoweri Kaguta Museveni okukakasibwa ngu ya kati ye president omujjuvu Robert Kyagulanyi ayina kukonamu stamp esembayo bwalonda leader of opposition byabakame ebibye byaggwa naye kati eyo mubijuwa mubitegeera kale tuveeyo tugende ewa Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi yalabiseeko n'abakulembeze abalala of course okuva mu NRM ruling party ne NUP mu ggwanga erya Namibia era nga babadde bagenzi ku mirimu emitongole Nalukolo Omulengera n'abakungu ab'enjawulo. Then waliwo mukutu gwa Emily Smith ku Facebook gwawandiise nga gugamba nti abo beba opposition bamwe tebaagala nkulaakulana ya ggwanga lyabwe nga kisimbuliza ku ntuula za parliament ezaaliyo omwaka ndowooza oguwedde. Parliament ya Uganda we yatugambira nti tugenda kutambuza parliament nga tutuuze entuula n'enteesa ku mutendera gwa regional oba regions era twalaba parliament ng'etuddeko eggulu. Bwe tuula eggulu tetumanyi byabaawo teddanga mu kutuula ku muwendo gwa ssente gwonna ogwayisibwa ku buli kimu kyonna ekyakolebwa ssente y'omuwa omusolo n'egenda bw'etyo tebiddanga mu kukola. Leader of opposition Joel Ssenyonyi yasimbira nnyo ekkuuli enteekateeka eno eya parliament okutambula ng'agamba okutambula kwa parliament tekuyina makulu. Tuyina we tutuula ng'ababaka buli mubaka afuna omwaganya okubeera nga awa ensonga z'ekitundu kye. Abakulu bonna ne bamuyiikira era abava mu bitundu mu bbendo b'endeeri ey'eggulu bagamba nti tayagaliza kitundu ky'eggulu ne bamuggulako olutalo. Tiunaawo tetumanyi kikyayimiriza parliament eyo ne gwe omusimbi gwali guyise. Twabiwulira nti waliwo abakulu abaali bakoze wooteero zaabwe eggulu eyo nga baagala zikole n'ebirala. Of course those was allegations. Nera nakyo kisoboka. Kakati Smith, Emily Smith ng'agamba nti Ssenyonyi ne banne bagana okwetaba mu nteekateeka zino eza regional parliamentary seats olw'okuba tebaagala naye asobodde okutambula okugenda e Namibia. Emily Smith tukkiriza nti oyina eddembe eryogera naye Gasiya ye tebamukkiri Gasiya ye wandibadde omuleka mu mutima mulungi with all due respect. Bakiikiridde eggwanga. Ensonga ya region parliamentary sittings omuntu w'eggulu yali agiganyulirwamuwa. Bwe bandigenze Masaka munnamasaka yandiganyuliddwamu luddawa.
because tebayita bannamasaka nti mujje mutuule mutuwe ensonga zammwe. No, omubaka atuula mu parliament y'omu era agenda okujja. In fact, n'abantu tebabakkirizaawo. Then kati ensente tuba tuwonoona zaaki? Eddoboozi eririna okuwulirwa eggulu oba e Masaka oba e Mubende ly'eddoboozi limu eriwulirwa mu parliament. Tewali nsonga. Kakati Smith oyagala okusiiga ekifaananyi nawulira ne Mubaraka Munyagwanga ayogera. Mbu ababaka bammwe aba Nuupu abamu ku babadde Magere ababiri ku bo bagenze Namibia ku ssente za sipiika. Ebyo bya kijega. Era bisalawo ensi okugamba nti singa musirika ne balowooza nti mutegeera. Sipiika talina ssente za ggwanga. Era bagenda bakiikiridde Uganda si sipiika wa parliament. Okitegedde? So ebyo ebyekijega bipropaganda ebyo mugira mubiteeka ebbali. Right? Bwe muto bwe mwalumba Ssennyonyi ku nsonga za airline kuba mutuula ki yatwala simanya biliyoni akawumbi kamu obukadde 7 bamutuula ki yakyaliko bamugobedde ki temwavuddeyo kwetondera Ssennyonyi. Anyway, oyo nendooza tumukwate tumuteeke ebbali tumuveeko. Bwe tubanga tuvuddeyo, Minisita Okello Oryem ku bannayuganda yabaddeko ku mukutu ogumu. Okello Oryem n'agamba nti bannayuganda ki ekibatwala e Bulaaya munonayo ki ku ttaka eggimu eriri wano. In the first place, munonayo ki ekibatwala mukomewo wano ojja kubeera ng'omutuwa. They keep going. Because you failed them, you're not giving no, them but jobs as a government. why do they keep going? Because they don't have what to do. Yes, but why do you keep... And it's a job of the government to provide employment. But not to protect them in their homes, where they go and serve. The government cannot be able the homes to protect them. That's why you should not go in the first place. But you failed them, you're not giving them jobs as government. We have not failed them. The people who go outside... There is a lot of opportunity in Uganda, if you so look for. This Uganda is gifted with miles and miles of land which everybody can tilt, and miles of land for people to farm. And so many other opportunities to look for. The only solution to unemployment in Uganda is not Saudi Arabia. And if the girls so know that there is danger in Saudi Arabia, why do they go there? Because they have failed. Do they have to? Because you failed them. Then if you chose go, they go voluntarily, knowing that there's a possibility that they'll be in danger. They shouldn't be going there. But you have embassies there to protect them. They're Ugandans. It is not that. It is we only give consular services, not do protection. Who said the embassy is supposed to protect people? If I may say, the embassy is supposed to look out for Ugandans. Protect could be part of it. How? I mean, if an American is in trouble, what will happen? They will get consular services. The Americans don't send troops to protect them in homes They here. don't send troops, but they do what? They do something to ensure How? that they are Give me an example. citizens. Give me an example. I mean, give me an example. The basketball player who was arrested in Russia. What did they do? What happened? They exchanged. They did what? They did exchange a top Russian prisoner with him. And it was a concern because they had to bring them back home. What I'm trying to drive at Honorable Okello Oryem is that my advice, foreign affairs has the responsibility let me advise you. On protecting Ugandans in the Middle East. My advice is anybody who so chooses to go in this place, my advice is you don't go. Because if the expectations are too high as to what the government of Uganda can do, and Uganda government doesn't have the capacity. Your expectations are too high. That if you get into problems, we will jump into action, a SWAT team will come, pick you up, and buy a business class ticket and bring you in. It won't happen. My advice to every single girl, you know the stories, you know what's happening there, stay at home. So what you're saying is that you're on your own. What you're telling Ugandans that you're on your own. That's what I'm telling you. That's what have I told you just now? Shall I repeat it? You have heard those stories, you girls. You know what is alleged to be happening there. So rather than taking the risk, stay. Then, your government official, aliye Bulaya, aliye Bweru, I think you have heard
from the horse's mouth. Oyo yalina okutobera okulwanirira. Endowooza y'ogiwulidde. Njagala osaasira omwana omuwala Vicky agambibwa okutta mukama we Syria. Oyo ali ku screen yalina okutaasa omwana oli. Owulidde ye byayogera. Kyannaku nti Munnayuganda asobola okubeera nga tafaayo ku bulamu bwa Munnayuganda. Naye olaba nga moderator agezaako okumuwa examples nti abantu be-exchanging abasibe n'ebintu ebimu. Tayagala kuwuliriza. Tayagala kuwuliriza. Niye ali mu office eyina okuyamba. Akubuza n'okubuuza lwaki ogenda. Bamubuuza kyogamba toyagala bannayuganda bagende kubeera nga bakuba ekyeyo oba nga banoonya ssente e Bulaaya. Azzeemu kimu lwaki bagenda. Ajuliza ettaka lye tulina wano eggimu eddungi ffenna kwe tulina okwemalira okulima. Gwali e Bulaaya ekizibu bwe kikutuukako oyo yalina okuyamba. Munnayuganda wuuyo ali mu buzibu bwakuttibwa ng'abamu tulowooza nti ne sitoole y'empange bupanzi. Okusinziira nga bwe bitambula. Oyo Okero Oryem yalina okuyamba ono omwana. Nkunnyingi muwada yavaayo n'agamba tetunnaba kuwulira government official yenna ng'avaayo n'agamba twengeginge gavumenti y'e Syria twogerezeganye ku mwana ono kubanga kisoboka omuvunaanira ewaka. Kakati ndowooza ansa omukulu agizzeemu. Lwaki mugenda ebweru? Musigale wano e Uganda. Lwaki mugenda ebweru? Bolaba abo abaana baabwe tebasomera na mu Uganda. Naye abuuza ggwe lwaki wagenda ebweru? Nga ne kube bagobye ku kkuba abakesisi waliwo ali leero mu kutunda akakaali nnyo agenda ebweru. Uganda egaanye. Okay. Byebyo ndowooza nabyo tubiteeke ebbali. Waliwo enjogera etambula. Bobi Wine atusibyeko abazungu. Nabadde ntunuulira wamu n'okwetegereza nga High Commissioner wa Uganda mu United Kingdom and Ambassador to Ireland ye His Excellency Nimisha Madhuhavan mukyala si Munnayuganda. Twalabye ambassador atukiikirira mu UN. Mukyala twamulabye si Munnayuganda. Then Dr. Daniel yagambye nti aba NRM has the audacity to call us racists. Olw'okuba nti tube exposinze e Bulaaya. Basazeewo basige ekifaananyi nti Bobi Wine akolera abazungu. Bobi Wine asupportingibwa abazungu era mukozi waabwe. Naye ng'amazima gali nti gavumenti eno erina ebijinji by'ezzezizika bweti mu bitongole eby'amaanyi okwetooloola ensi. Naye nga bakola nga Bannayuganda nga si Bannayuganda.
they are blaming Kyagulanyi Robert Sentamu okuleeta abazungu, okwagala eggwanga lino dduwa abazungu n'ebirala ebiringa ebyo. Let's play for ourselves. Otherwise, kye tulimu tetukimanyi, naye n'agezaako okutubikkula amaaso, tuli mu muzannyisa. Tuveeyo tugende eri ebigambo by'omwana ono omuwala. Yavuddeyo n'abaako ensonga za nnyonnyola. She was replying on Okello Oryem ku nsonga za Bobi Wine. Mutuwe. Kyagulanyi omubaka wa Uganda siba kumukiriza kugenda gye bamuyise. My position as government of Uganda, we are not giving Kyagulanyi the pleasure of a Ugandan ambassador sitting next to Kyagulanyi at any platform. Kyagulanyi has committed treason. He is going to betray the good names of the people of Uganda to those Bazungu out there. So we will not give the pleasure. Aliko omubaka wa Uganda mawanga agawerako ambasada wa Swabirigwa agamba nti ensonga zino nze amagezi ge nali badde mpa baminisita ba Museveni oba abapropagandisiti ba NRM oba abakozi ba regime nga bwe muyimirira ne mukonvinsinga ensi yonna nti Kyagulanyi ali mu kusiiga ekifaananyi ekibi international ku ggwanga Uganda. Kyagulanyi ali mu kusiiga eggwanga Uganda ekifaananyi ekibi, era Kyagulanyi ayogera propaganda, era akalulu kali free and fair, which is okay on your side. Kaakati mubadde mufunye omukisa ogugende eyo Kyagulanyi gyaloopa ebikyamu ku ggwanga Uganda oba obusiiga erinnya eribi ku ggwanga Uganda. Kyagulanyi gyasiigira erinnya ebbi nti nammwe mugende musaanyeewo obulimba bwa Kyagulanyi. Okugaana ambasada wa Uganda e Bulaaya okugenda mu EU Parliament okwewozaako kitegeeza temulina kye mugenda kwogera era muba mumaze okwadimitinga nti byonna Kyagulanyi byayogera bituufu. Okitegeera kubanga Kyagulanyi bw'aba basiga erinnya ebbi era ng'ayogera propaganda era ng'ayogera bikyamu ku ggwanga Uganda, it means mubadde mufunye platform egendayo okuswaza Kyagulanyi, egendayo okusiimulawo obulimba Kyagulanyi bw'ayogera, egendayo okulaga ensi yonna ne mukonvinsinga ensi yonna nti Kyagulanyi byayogera bya bulimba era ali mu kusiiga busizi bubi, gavumenti yaffe agisiiga akasa. Ekyo kye naali badde ndowooza, naye okumugaana okugendayo kitegeeza mumaze okwadimitinga nti ebintu tubikola. Kubanga Kyagulanyi bw'ayimira n'agamba nti nno okubba akalulu mwabba akalulu era si mmwe mwawangula, mutwaleyo obujulizi mukakase ensi nti Kyagulanyi alimba akalulu twakawangula bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti. Awo Kyagulanyi mu muswazi. Kyagulanyi bw'agamba nti mutta abantu mugendeyo mubalaga obujulizi nti ffe tetutta abantu, abantu tubakwata ne tubakwata bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti. Ekyo kitegeerekeke, erinnya lyammwe lirongooke era Kyagulanyi aswale. Okitegeera? Naye Kyagulanyi bw'agenda n'abaloopa ate mwe ne mutandika okumutiisatiisa simala mugenda muggulako gwa butemu, simala gwa buyeekera, simala gwa butujju. Ebyo tebikola. Kitegeeza muba mumaze okukubamu omusumaala ogusembayo nti Kyagulanyi byonna byayogera ku international level mutuufu 100% era we are not ready to listen to him era we are not ready to change. Okitegeera? Bano abasajja obaana ababalira. Okitegeera? Abo abasajja abazungu European Parliament bantu bali democratic nnyo to the extent nti bayise side zizombi bbiri ziwa opinioni zaazo. NRM ewa oludda lwayo ngeri mu gavumenti regime ne Kyagulanyi naye awa oludda lwe bo basalewo. Okitegeera? Kuba be bagenda okubeera wakati okutaawuluza sayidi ne sayidi. Oba okitegeera? Bwe muba mugamba Kyagulanyi mukyamu, Kyagulanyi asiga erinnya ebbi, Kyagulanyi abakonjera, Kyagulanyi abasiiga akasa, Kyagulanyi alimba, Kyagulanyi ayogera propaganda, yes tubiwulidde. You go and convince those people mugendeyo mubalaga obujulizi nti okusinzira ku ABCDEFG Kyagulanyi alimba era n'akalulu kagamba nti yakawangula twakawangula bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti era n'ebintu byagamba nno tetutta bantu tubakwata bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti mu mateeka bwe gati ne bwe gati ne bwe gati era ebintu byonna bitukola biri mu mateeka bwe gati ne bwe gati ne bwe gati. Okitegeera? Naye mmwe kasa mutandika okujoboja ne mutandika okwekaza ne mutandika okweyogeza. Kabanda yavaayo n'agamba nti European Union etandika oti okuwuliriza side emwe eya Kyagulanyi okuwuliriza one side, balina okuyita ne side ya gavumenti nabo bawulire okwemulugunya kwabwe, nabo bawulire ensonga za gavumenti nga yo gavumenti. European Union yakiwulira era neeyita side zizombi, yayise NUP as a party
ne NRM like a regime ne government kati nga NUP ino okutwalayo kwemulugunya kwayo ne government etwaleyo okwewozaako kwayo oba okitegeera kati mwemba temwagala agenda kwewozaako kusiimuulawo eryo linnya ebbi Kyagulanyi lyasiize kitegeeza ebintu mubikola kitegeeza temulina moral authority emutiisatiisa mugende musanyewo obulimba bwa Kyagulanyi mugende ku international level mu muswaze mugende mulage ensi yonna nti Kyagulanyi byayogera bikyamu mugende mulage abantu bonna nti Kyagulanyi twamuwangula mugende mulage ensi yonna nti abantu tubasiba mu mateeka mugende mulage ensi yonna nti abantu tubatta mu mateeka era betutta baba balina okuttibwa ekyo kye twagala naye yookera oliye mu munnange oyo nno gwolaba kitawe yaliko president w'eggwanga Uganda kitookera olutwa yalabira ddala yatuuka mugula emukono ayogera with arrogance ayogera with impunity ayogera without no even thinking about anything nti ebigambo byayogera bisobola okutwalira eggwanga mu ntata mweke nyini mulemeddwa okwoza ebikolwa byammwe mulemeddwa okonvisinga ensi nti ebintu by'omukola biri mu mateeka mulemeddwa okulongoosa ekifaananyi ky'eggwanga Uganda kati mwe musuubira obuvunaanyizibwa bwonna obw'okulongoosa ekifaananyi ky'eggwanga Uganda buli ku Kyagulanyi ng'ate mwe mukola bikyamu gwe mukisa gwokka gwe mubadde mufunye okgenda mu international community ogenda like mu European Union to clean yourself era okuconvincing ensi nti ebigambo Kyagulanyi byayogera bikyamu era okuconvincing ensi nti NUP ebintu byayogera bikyamu era okuconvincing ensi nti ffe tufugira ku mateeka balimba era okuconvincing ensi nti abantu betusiba oba abantu betutta baba bateekeddwa okuttibwa okusinzira ku mateeka bwe gati era n'akalulu twakawangula mu ngeri bweti era katambula bwe kati ne NUP nayo newaayo okwemulugunya kwayo bo ne basalawo ne bagamba ABCD kye kituufu nemwe mama mutidde n'okwewozaako it means byonna bituufu it means mubikoza with impunity ate nabagambye there is no simanya ebyo bye mugamba mbu simanya European Parliament stop interfering in our sovereignty. You don't have any sovereignty when you are poor. You don't have any sovereignty when you don't have any coin in your pocket to feed your people, to take care of your countries. Those European countries, they are the one buying our resources on black market. They are the one giving us markets of our goods. We don't have any product that we importing, that we exporting. We are always importing ebintu byonna betweta mu ggwanga Uganda tetulina companies bikola tubijja bujibweru je tubijja be babikola temulina kye mwekolera temulina kye mwegasira temulina sente zeerabirira nezo okusoma baba wampe neza amakuba baba babuwi neza amalwaliro baba babuwi naye mulyawo mwefuula ab'ekiralo we are not going simaya kutambulira ku mbeera za Kyagulanyi simaya tetu you people mugende mutwaleyo obujulizi muswaze Kyagulanyi mugende mutwaleyo obujulizi mulage nti Kyagulanyi byayogera bikyamu ye mukyamu ye mubi yakola obukyamu yavumirira eggwanga naye ng'eggwanga litambulira ku mateeka. That's the only thing we want. But this word salads of fooling, we Ugandans, we know that we are fools. You can fool us, you can play on our mind, you can manipulate us, you can intimidate us. Ugandans, we have accepted we are stupid, we are fools, yani we are fools. We can tolerate you, but that nonsense, these people, these European people, they are not going to tolerate your nonsense. Okay, Oliem. Okay, kale. Ye Okello Olyem. I think omuntu ajja kuveeri agambe temubawa makulu nedda tujja gabawa. Bagenda ne bakwata abaana baffe ne bagamba ono bamukutte simanya public nuisance. Ne wallahi nga aliwo abasajja nga aliwo alinze nkikubewo swadde sina kye ngenda kwogera sebo olinze ngambe mbu nuisance enze kikafuwe kale amawuli agatali malungi kitalo nnyo nnyini ddala olw'enjugu eguddewo enkya y'olunaku olwaleero mbitundu ebya Kagologolo LC1 Mutungo Parish Nyamish bayitayo Nyakishana sub-county mu Buhweju district side zeeyo ekiyinja kivudde waggulu eyo kukakkana nga kigudde ku nju y'abatuuze era babiri bafiiriddewo babiri bafiiriddewo mbulaga abafudde beetaagisa okuboogera amannya
yegumiikiriza Deus ne mukyala we Nyamweja Evelyn. So bano bakakasidwa. Olaba ennyumba nga weekubiddwawo kati ejjinja bwe lityo bwe lizze ne likuba ne liyuza amabaati. Libasanze mu nju ne libatuulako. So ojja kuzaawo wali ebbaati awo. Kinja kivudde waggulu eyo mu nsozi ne kyerindiggula wansi ne kitta omwami n'omukyala bafiiriddewo. Nga bw'olengeraawo abantu waggulu wansi awo then kiwamatusa waggulu eyo. Kitalo nnyo nnyini ddala. Tetugenda sukkako wano. Yenze Sajime abaddewo. Neebaza buli ssekinnoomu atambudde naffe. Webale nnyo, weebalire ddala okubeera nga otweyunzeeko. Katusinkane ate mu mboozi eddako tugenda kubeera ne Farouk Ali. Farouk Ali leero ye presenter, ye moderator, byonna yagenda obbikola. Just wait for a show and it's going to be massive. Katonda abeere nammwe. Morgan Kulenzi yabadde ne ku mapeesa. Webale nnyo omulimu ogw'ettendo ogwo. Bale tusinkane mu ya Mr. Farouk.